obulwadde omwawukana n'okutegeera, obulwadde omulemesa okulya n'omugamba kino tokirya, kino tokinywa, obulwadde obumujja mu mbeera erina okwesiima okubeera nti aganyulamu ebyo bye yakola. Eyo enkomerero embi, su'ul khatima, enkomerero embi. Enkomerero embi ejjanga singa omuntu oyo abeera nga alabankanyiziddwa shayitaani n'abanga tagondedde mateeka ga Allah, n'omusanga ali mu bikolwa bya busuubuzi tasadde, n'omusanga ali mu mirimu gye tasiiba, Allah namuwa emaali n'atawamu zaka, Allah namuwa emaali n'atayamba bateekeddwa kuyambibwa n'atasaddaaka, nga ye akuŋŋaanya bukuŋŋaanya, ye akola bukozi, ye muntu Allah gwagerera n'atugambaga nti omuntu oyo yali mugagga nnyo, bamuvugira mu kagaali, bamugana okulya kino, bamugana okunywa kino, bamugana okubeera wano mukana akadde alira mu kapiira, nti kati yawunga takyategeera, kyakati bamutwala nti haji bamutwala mu kyalo etawuni ya Mulema, nti kiki, yagamba nti mpulira siteredde ebintu byewabonaabonanga ng'okola n'obeera nga tokyasobola byeyagaliramu. Allah bakuwadde enkomerero embi. Enkomerero embi ejjeetya nga wazaala abaana ku duniya kuno n'obeera nga tekuli mwana asobola kusomera dduwa nnungi ng'ofudde, n'obeera nga tekuli mwana mu baana bwe wazaala asobola kubeera ng'akuyamba mu mbeera gy'obeera ng'onyigirizibwa, olwadde oyavubwa tokyasobola kukola, naye nga banaga nti haji twamuvaako, nti maama nedda mumuleke, ffe twamuvaako, yamanyi. Babaga nti abaaye nyammwe nga yalwala, nyammwe ng'embeera si nnungi, yamanyi. Eyo nkomerero embi, nti buli bw'obeera ng'ovudde ku nkola Allah gye yatulagira n'omubaka we, n'obeera nga wettanidde nnyo obulamu bw'edduniya eno n'okusikirizibwa kwayo, n'ova ku ebyo Allah byalagira, Allah naye akutuuka n'akugerera enkomerero embi, n'otuuka nga gwe buli wasonga akalungi, buli balaga nti ettaka eryo ddungi nga gwe lyagala obbe, buli balaga nti awo wali ekyobugagga nga gwe okeeza amagye, muddu wa Allah enkola egyokola si ntuufu, nga buli balaga nti ako akatale bagenda kuteekawo akatale nga gwe oyagala obbe, bagenda kulundirawo nga gwe oyagala obbe, nti awo waliwo zaabu nga gwe oyagala oteeka abasirikale gobbe, n'obeera ng'obeera mu kunyigiriza abantu n'otakola bwenkanya, n'otwala ebintu by'abantu mu kubanyigiriza. Abo bantu Allah batugamba nti nja kubawa enkomerero embi, be bantu Allah bagerera n'afa accident, bagamba nti amaze omwaka nga talya, alira mu kapiira. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Allahumma inna nas'aluka su'ul hasana, tukusaba otuwe enkomerero ennungi, otwebaze enkomerero embi. Tugambye nti omuntu akirwako bashayatini ye muntu eyeeyisa mu neeyisa embi. Tugenda ku neeyisa ey'ekikolwa ekyokwambala. Baddu ba Allah ensangi zino abantu bakyayambalanga abantu abalimu obuntu bulamu, obanga abantu abakyalimu ku nsa, n'osanga omuntu ng'ennyambala gy'ayambadde muntu mukulu, oluusi musajja, oluusi mukyala, nga tekwatagana nanzikiriza ye, naddala nga musiraamu. Kubanga ffe abasiraamu Allah atujjayo nti ffe kyakulabirako ekisinga mu dduniya muno, nti abantu bonna bebalako kye baagala balina kubanga bakoppa ffe. Tukimanyi bulungi nti awlatu rajul, obwerere bw'omusajja bye balina surra wa rukuba, byebyo ebitundu ebiri wakati w'ekkundi n'amaviivi ge. N'osanga omusajja ng'ali myaka yakakatibwako eswala nga yambadde olugoye olw'omwana wa primary, n'osanga yambadde empale ennyimpi, n'omusanga yambadde akasaati nga kamukwata nnyo. Onaasaala otya nga n'olugoye lw'oyambadde terutuusa swala? Onaabeera otya mu bantu ng'otambula oli bwereere? Allah anaakuwawaza atya shayatini nga gwe kennyini ogyeyitidde. Tukimanyi bulungi obwerere bw'omukyala nga batugamba mu fiqhi w'obusiraamu nti jamiu badaniha, omubiri gwe gwonna, illa alwajihu walkaffaini, okuggyako feesi n'ebibatu bibiri. Naye osanga abakazi kati ng'atambula yambadde empale, n'omusanga yambadde empale nnyimpi, n'omusanga yambadde sikaati nnyimpi, n'omusanga nga yambadde ng'ekifuba kiri bweru, ng'amabeere gagendera bweru, obulago, enviiri, ebyo byonna bubeera bwereere eri omukyala. N'omusanga nga yali ayambala obulungi oluvannyuma lw'akaseera n'akyusamu nadda mu nnyambala embi ddala, sinakindi ng'ate musiraamu. Kubanga Allah yagamba nabbi nti bagambe kulli mu'minaati, gamba abo abakkiriza, ayyaghdudna min absarihinna, bakkakkanye mu maaso gaabwe, wayahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, era beekuume ebifo byabwe eby'omubiri ebisikiriza, okuggyako ebyo ebiteewalika oba okuggyako ebyo ebiteebeereka. Bifo ki ku mukazi ebiteebeereka? Ebifo ebiteebeereka ku mukazi oba ku mukyala ye feesi n'ebibatu, byebifo byatajja kwewala kubikka. Ne Allah tutegeeza oba obusiraamu tutegeeza nti obwerere bw'omukyala jamiu badaniha, gwe mubiri gwe gwonna okuggyako effeesi n'ebibatu. Ennyambala yo gwe omukazi era omusiraamu y'omukkirize yakkiriza nti Allah gyali ye yantonda, Allah tazaala teyazaalibwa, Nabbi Muhammad muddu we era mubaka we,
gwe Allah bwe yali agamba nabbi nti wakul lil mu'minati gamba abo abakkiriza abakazi bambalenga batya bambalenga nga beebikkiridde omubiri gwabwe gwonna okuggyako ebyo ebifo ebiteewalika nga feesi n'ebibatu era teboolesanga ebifo byabwe eby'omubiri okuggyako eri babbaabwe bannyinaabwe baganda baabwe abawala oba bannyinaabwe abalenzi bakitaabwe nga aya bwegenda mu surati Nur aya ya 31 nti gamba abo abakkiriza abakazi ayaghdudna min absarihinna bakkakkanyenga ku maaso gaabwe. Allah lwaki ayogera nnyo ku bakazi? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu ggulu mu lugendo lwe yaliko genda mu ggulu yatuuka n'asanga ejjana yateekebwateekebwa dda nga n'omuliro gwateekebwateekebwa dda naye ng'ebitonde ebikyala bye bitonde ebijjudde mu muliro kyava akomawo n'asomesa ennyo abakkiriza abakyala era Allah n'assa amateeka agatereeza n'okugolola abakkiriza abakazi okubeera nti beewala omuliro ogwo. Allah amugamba nti bagambe bakakkanye ku maaso gaabwe naye bw'oba oyitaayita osanga nga abakazi 2 3 balina we batudde ekigambo kukakkanya maaso kigenderamu okwewala okugeya okwogera okusosonkereza n'okukasuukirira ebigambo eri abayise. Bagambe abakkiriza abakazi yaghdudna min absarihinna bakkakkanyenga ku maaso gaabwe wayahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha bakuumenga obwerere bwabwe. Tugambe nti obwerere bw'omukyala gwe mubiri gwe gwonna okuggyako feesi n'ekyenyi gweyo gy'oli omukazi ng'okakasa nti oli musiraamu era oluvannyuma n'okkiriza amateeka ga Allah ne Nabbi Muhammad oyambalanga obusiraamu bwe bulagira weeyisanga obusiraamu bwe bulagira mu nnyambalayo. Ekirala eddoboozi ly'okukakkamu oba gw'oyogerera ku street esiyona neewulira nga gwe booseka n'ab'okumunera n'abamanya n'abataliiwo nti oye gundi n'abali walako bamanya nti oye nagundi nti oye muwala gundi nga gwe bw'otambula okakasa nti engatto zo ze zitambulibwamu omuntu omusiraamu kuba tukimanyi bulungi nti Allah yagaana abakkiriza abakazi okutambula n'engatto ez'akakondo engatto ezigenda zifulumya amaloboozi. Allah yagaana obusiraamu bwatebukkiriza omukazi okutambula oba okwogera mu ddoboozi erya waggulu okakasa enjogerayo nzikakkamu okakasa entambulayo temanyisa bantu bali walako nti oyo yali mu kuyitawo olw'engatto gyoyambadde kuba egenda ng'efulumya eddoboozi oba ey'akakondo okakasa nti ennyambalo yo y'ey'obusiraamu. Allah yatugaana naddala mu abakyala yabagaana okubeera nti mwolesa ebifo byammwe eby'omubiri gwammwe gwonna ng'oggyeko feesi n'ebibatu byombiriri. N'abasajja ntegeeza si basajja bakulu wabula omuntu yenna akuze mu busiraamu omulenzi oyo akatibwako eswala okubeera nti ayambala engoye ezimubikka amagulu ge okukira ntapaka ku maviivi n'okubeera nti ayambala engoye ezitamukwata nnyo nga ne bw'okutama zisigala nga tezoolesa mugongo yadde ekiwatu. Omusiraamu omusajja bw'atyo bw'ayambala naye abantu abamu bakyusaamu ng'ekituufu akimanyi n'osanga agamba nti kituufu ewaffe tuli basiraamu naye nze bwe mba ŋŋenda mu kyalo bwe nnyambala shaliya bwe mba ŋŋenda mu kyalo bwe nnyambala ku ngoye empanvu. Allah tugamba surati Ahzab wama kana lilmu'mini wala mu'minati iza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyara min amrihim nti singa Allah n'omubaka we babaako n'ensonga yonna gye beegattiddeko okusalawo nti omusiraamu yeeyisenga bw'ati nti omusajja kolanga bino omukazi kolanga bino omufumbo kolanga kino anoonya okuwasa oyitanga mu kkubo lino ali mu bizinesi ali mu busuubuzi kola bw'oti ate ggwe n'obaako khiyala min amurika okubaako okweroboza mu nsalayo n'oga nti obusiraamu bwalagira tupime bulungi tukozese obwenkanya mu kulamula oba mu kusuubula nze bwe mpima obulungi sifuna nze bwe ngulira ku bbeeyi etanyigiriza n'entula ne ku bbeeyi etanyigiriza sifuna nze bwe nsaalira mu budde bwe buti mba nkola loosi bwe mba nga ngenza okusaala mu budde bwe buti bakasoma babampitako bwe mpisa bwe nti omusajja si kyekigwanidde bwe mpisa bwe nti omukazi oba ab'omumaka gange si kyenjagala bwe nnyambala bwe nti mpisibwa bubi bwe nnyambala engoye zino sijja kufuna kyenjagala. Buli woobeera n'okweroboza ku nsonga Allah n'omubaka be gye baasalawo tekigwanidde kubanga ekikufuula omukkiriza mu kitundu ekisooka wakkiriza ebyo Allah n'omubaka we bye bakulagira kyekikufuula omukkiriza. Obeera ki omukkiriza ng'ate ebikulagirwa tobikkiriza ekitegeeza toli mukkiriza ekitegeeza toli mu abo Allah baagamba nti gamba abakkiriza bakole bwe bati gamba abakkiriza beeyisenga bwe bati gamba abakkiriza bambalenga bulungi gamba abakazi abakkiriza bayisenga bati abasajja gamba abakkiriza basuubulenga bwe bati obanga bali mu bizinesi kitegeeza nti toli mukkiriza. Obukkiriza kwe kusalawo nti Allah
tazaala teyazaalibwa era byonna ebikutuukako ebirungi n'ebibi biva eri Allah oye mukkiriza omukkiriza y'oyo akkiriza ekirungi okugera kwa Allah okulungi n'okugera kwa Allah okubi nti byonna oba byonna ebigenda mu maaso